to these people. It's a grant and they are the ones to manage it. Amenye amakolero gagenda okubazimbira nga akomewo kuba president. Mwenda factory ya potatoes ya Mond. Mwenda factory ya chai. Mwenda factory ya mwani twaguhinga. Mwenda factory ya fruits. Mwenda factory zamati. Dero kana twajera factory nkeza ebyomuyitaka nko butare. So that is the plan. Okundu kureba economy ya kabali. Minister Mubezo w'ebyensimbi David Bahati ategeezezza nga bwe bawandikidde President Museveni okulaba nga yongera amaanyi mu nteeseganya ne gavumenti y'e Rwanda okugula ensalo y'e Katuna kubanga abantu mu district ezirinaanye ensalo eno bafiiriddwa bya nsuso. Kaakati tusabye President akkiriza abo aba extractinga nga tetunaba kuteekako bani to exporting. Abakulembeze bajjukiza President ku bweyamo bwe yakola omwali okuliira abafiirwa ebintu byabwe mu kittabantu ekyali e Rwanda mu Gyekyenda. Your Excellency, twina abantu abo olutalo gwa Rwanda ogwa 1994 gwashiishire ebintu byabo abo bantu nabo bacyalinzire ngo government ejiro kuyabateekateekaho. Prime Minister Dr. Rakana Rugunda yakulembeddemu okunoonyeza President Museveni akalulu ng'ategeezezza nti ku mulundi guno wakukeeza lweyo. Okwebaza munonga ab'okuranza hale okatandika kurwanisa COVID etakeizire nobwerabe neteganisa ja kuhereza karuru noja kukareba. Women, those days back we used to stay behind, but His Excellency Yoweri Museveni Kaguta, we appreciate him so much. He has really helped us as women, and now each position you find there is a man, there is a woman. Robina Nantale yakusakidde eggulu eno ku Rwabukedde TV. Nsonga za kalumu naffe ate njagala nkutwaleko mu bakulembeze aba disitulikiti y'e Kabale. Abantu basabye gavumenti ya Uganda okwogerezeganya ne gavumenti y'e Rwanda okuggulawo ensalo ey'omu kitundu eky'e Katuna. Bakulembeddwamu ssentebe owa disitulikiti ayitibwa Kahiihwa Besigye. Bano nga bagamba nti kino kisannyalazza ebyobusuubuzi wakati w'amawanga gombiriri era nga kino kissa n'abantu obwavu. District y'e Kabale etudde wakati mu nsozi eziriraanye ensalo ya Uganda ne Rwanda era ng'eno bava bannabeefuzi abatuutuufu mu ggwanga okuli Ssaabaminisita Rakana Rugunda, Minisita Mubezo w'ebyensimbi David Bahati ne Gavana wa Banka Enkulu Emmanuel Tumusiime Mutebire. E Kabale gy'osanga ennyanja ya Bunyonyi ng'eno ekwata kyakubiri ku lukalu lwa Africa mu nnyanja ezisinga obuwanvu. Yadde nga guli gutyo tawuni y'e Kabale ekyalina okusoomoozebwa olw'ebbola ly'amazzi nga bwe twatuukiddeyo nga bamaze wiiki 2 n'ambirira nga tebalina mazzi ga tap. Akulira National Water mu kitundu kino Lenny Otae gwe tusanze ng'alambula omulimu gw'okuteekayo pipe ezitwala amazzi alambuludde ku bbola ly'amazzi mu disitulikiti y'e Kabale n'ekikolebwa okwongera ku bungi bwago. Nga weegenda ofuuka ekibuga ekikulu ekya sayidi eno ey'Ekigezi twagala kwongeza amazzi kumpi miliyoni 7 n'ekitundu. Essaawa zino tusindika nga miliyoni 3.4 tuli mu ku-upgradinga system zaffe kyekireeta okutaataanyizibwamu mu mpeereza y'amazzi essaawa zino. Ono atubulidde ku kusoomoozebwa kwe balina olw'amasannyalaze agavavako olutatadde era n'asaba abantu okubagumiikiriza bamalirize kye baliko. Kati booster zino zikozesa amasannyalaze, so oluusi tuba n'amazzi naye nga tetusobola gasindika ku nsozi kwa amasannyalaze tetulina. Tusuubira nti omulimu guno gwennyini tujja kugumala mu nnaku endala nga 2. Eno naye abavubuka emirimu baginoonyeza mu kiwato ng'amazina era nga bangi ku bano baasalawo okusima amayinja okuliraana ennyanja ya Bunyonyi ekitadde akazito ku butonde bw'ensi. Ssentebe wa disitulikiti ya LC5 Besigye Kaihwa ayogedde ku nteekateeka gavumenti gy'alina okukendeeza ku bungi bw'abakyala n'abavubuka abali mu birombe by'amayinja nga bayita mu kubagabira ente n'embuzi ebyokulunda. We have now put in place an arrangement, first of all, through wealth creation, to avail them the heifers, to avail them the hybrid goats, and to also give them the high-yielding agriculture products, so that besides stone quarrying, they can have an alternative source of funding. Amyuka meya wa tawuni y'e Kabale Beatrice Kabazi ayogedde ku nteekateeka y'okuyonja tawuni yaabwe tukagane n'omulembe kyokka ng'ensimbi zikyabe ku byambi. Like roads, lighting the town, and many other things that we need
to improve our town. Abasuubuzi mu kitundu kino nabo boogedde ku kusoomozebwa kwe baze bayitamu olw'okuggalawo kw'ensalo ya Uganda ne Rwanda n'omuggalo gwassibwawo olw'okuwala okusaasaana kw'ekirwadde kimunaabye mu ngalo. Ab'emmundu zitaatambura, emigusha etagenda, bihindire sizoni eweeremu bikushazire, mbwenu nikyo twabwenda ekizibu ky'ahasharo ya Uganda kukinga. We want to thank the government of Uganda for considering Kabale to have a mega central market that is being put up. It is almost nearing completion. Okumalira ddala ebbanga lya myaka 2 ensalo ya Uganda ne Rwanda ebadde eggaddwa ekireetedde abasuubuzi wano mu district y'e Kabale kubanga tebalina webatunda byamaguzi byabwe ate nga n'akatale kennyini kabaye tekannaba kukolebwa. Kati kye baagala kwe kuba nti gavumenti ebaako engeri gyekkaanya ne gavumenti ya Rwanda ensalo ya Uganda ne Rwanda eggulwe abasuubuzi bano baddemu okufuna akatale k'ebirime byabwe. Ndi Julius Kafuluma ku Bukedde TV wane Kabale. Kulikira ddala musasi waffe Julius Kafuluma e Kabale eyo kakati olupapulo olundi 5 lwa Bukedde lugula shillings 10 zokka netegereza wana agamu ku mawulire amasufu agali mu lupapulo luno ndaba wa Muriati ne Bobi Wine bayitiddwa mu kakiiko ka byakulonda balina bye balina okutebya kakati omuko gusooka gwo gufaananye bwe gutyo ojja kusanga ensonga ezitali zimu Museveni wuuna awadde abasiraamu emmotoka engabana ya motoka zino olowooza teganye bibino bitabuse kakati omulangira Nakibinge ayina byalagidde wano ku motoka zino ojja kusanga ensonga z'amagye gano gavuddeyo kubiri mu ggwanga kuno kojja okuteeka ebigambo bya muzaata ebigambo bye byokya ng'omususse ebikaawu bibino wano Bukedde abikuwadde nabyo omukazi pulaani y'okumujja mu kkomera yiino balooya be bagibaze bulungi nnyo kera weekwate kopi munnange olabe ebiri mu Bukedde n'ebisomesebwa P1 P2 P3 byonna mu ebiri abayizi baffe abali ewaka katuumulemu tukomawo n'amawulire amalama nti omuline gano nabino mugitaliiko nfoofo mukwano gw'abaana bange bwe malo banaza mba sinabijjayo bato bannaabwe nga baamulese dda ekyama anyiriza